ng'ogyeko music Gloria osuubira abantu bano ng'ogyeko music gw'oyimba n'endabikaayo olowooza tewali birala bikutumbudde oba bisikiriza abakulu bano naddala engeri gy'otwendingamu kuba nti gwe bawa omukisa guno? Gloria tubeere audible. Mpulira eddoboozi libeera audible. Kaakati ngenda kuddamu mu Luzungu n'Oluganda kubanga ebibuuzo bigenda kuba bingi, n'ekirala abantu bange abampuliriza eyo yonna bafaani bange abantu bange abanjagala bawulira Oluzungu n'Oluganda, so I'll be mixing. Yeah. So obadde ombuuziza ki ekirala kyenkola okuggyako music? Ng'ogyeko music olowooza engeri gy'otwedingamu nayo teyasikiriza bakulu bano. Oh, okay. So kaakati bano abakulu, the general company approached me actually is it a month ago, 2 weeks ago, around there, before the current saga. Yes, they approached me before, because even before all this I was trending. My music was trending. Nyash play topping charts everywhere. Nyash, even in Nigeria, he says. Yeah, so nali trending already nga ne music Nyash buli omu oluyimba alumanyi nga luli mukola fine chovala ba approaching before this. Yes. Oyimbidde ebbanga ki? Ani n'erinnya lye? Amina Sebo. Oyimbidde ebbanga ki? Tutandikira awo. Nyimbidde mu Uganda. Mbadde nyimba obulamu bwange bwonna okuva ku ssomero yonna gye mbadde ntambulira mu mawanga. Gye mbadde ntambulira yonna mu mawanga. Mbadde nyimba obulamu bwange bwonna. Okuviira ddala ku ssomero mu primary. Ne gye ntambulidde yonna mu mawanga. Naye mu Uganda wano wendi mu music industry ya Uganda nakamalamu emyezi 9 ndowooza sinnaweza mwaka. Yeah. Mpeza ennyimba 8. Tewali album wabula ndi mugikolako. Singles ne collaborations nnyimba 8. Kale Kachumbali sabula tugende. Kachumbali nautambala. Gloria Bugi nkulamusizzaako. Ojidde ogwe mu bintu bineeno b'okusanyira contract. Ng'olwedde waliyo omwami omu yayita promoter Abitex agezaako okutwala mu mbuga z'amateeka. Singa bakusiba tebigenda gotaanyaamu emirimu gino gy'osayinize olunaku lwaleero. Kanga tekaawo nga tonneeyongerayo. Bambita Rupi nkola ne Star TV ne 9.8 Metro FM. Gloria Bugi tutangazeemu kati nga tunagenda ku endorsement eno. Bibadde bitya sage yaliwo eyo gy'obadde ogamba previous sage etambula yaliwo ekya kitaya kitambula kitakugwe nga wozoogiwulira eri etya before nga tonaddamu ekya Abitex. Erietya oba si egwalabikira mu katambi ako oba waliwo akufaanana ebintu ntuwe ebityo oba akatambi katuufu oba si yegoba teyali gwe oba yegoba kyekitambula. Okay. Ekisookera ddala okuddamu yenze ali mu akatambi. Kiddemu? Yenze. Yeah. So you are the one, eh? Yes, yenze ekyokubiri nga njagala bategeeza nti sinze yakata. Okay. Yeah, waliwo omuntu abadde blackmailing eyo okumala ebbanga lya myezi emeka from last May. Okay. Mwaka guwezi. Yakuba guwezi. Yina emyezi. Wabadde omuntu wa blackmailing, so obutakigendamu nnyo sagala kugenda mu details kubanga I'm working hand in hand with police and the law to get this person abadde blackmailing. Ye yabitadde nga manyi face ye n'ekifaananyi kye kirina naye tuli mu munoonya simanyi jwali tetunnamufuna. Yakafuna atya? Awo wennyini Gloria. Akatambi kalaba nti kali nti weekwata akatambi kenyini n'okasindikira kuba kalinga kali kwesimira n'okatera omuntu mwakwangita kanya ali mwami wo yali boyfriend wo kyekyatuukawo ekituufu ekyo wakiraga gwe wali akuta akatambi ako n'okasindikira omuntu egwo gamba nti akata.
ndowooza mwalaba bubi kubanga omuntu singa ndi mukeekwata singa nalina essimu yes tegeeza bakurekodinga burekodings yeah sinze yakeekwata n'ebirala ebigende ebikwatagana sinze yakeekwata era sinze yakatadde ebirala ebisigaddewo ngenda kuba mbaddira nga tumaze okufuna omuntu kubanga bitulimu sagala bigendamu nnyo right now since I'm having a more important topic at the moment, which is business endorsement, something at least making my life better, because when mbadde nsirikiddeeyo I didn't know how important mental health is and issues to do with depression, because I'd never been depressed. But reasons why I was quiet is I was working on I was processing. I was surprised, like just like everyone, because omuntu twatumuwa sente nga tumanyi atuvudde. So out of the blue, I was surprised just like everyone. Demo ekibuuzo kyange. Abitex ayagala kutwala mu mbuga z'amateeka babuuza tekigenda kugutaanya nteekateeka zo ne kampani eno eya Di Genero ye bakusavinze oba bakuyiseeko ko aba CID tebannampita kyekisookera ddala, ekyokubiri nga sinnayogera ku eyo ensonga ey'okumpabira, ntuusa okusaasira eri abakyala abawala bonna abaali bayise mu kintu kino kye ndimu, era nga first of all njagala kutandikawo, njagala kukolagana wamu n'ebitongole ebiyamba Girl Child nga nze Girl Child nga nze ne cases ezagala okwefaananyiriza bwezi, so that girls like me, women like me, can live in a blackmail-free society. Because one thing I'm sure of is okwekwata akatambi oba okukankwata si musango. It's not punishable by the law. What is punishable by the law is revealing it to the public, which is promoting pornography. And I don't think anyone can wake up and do such a thing to themselves. Yeah, no one would want to go through what I'm going through. Yeah, but to answer about this person who has reported me, I believe he has sisters or daughters. I believe he has a family, sisters or daughters. Kyenyinza okugamba nti nno oba yandisoose n'alowooza n'asooka n'akola okunoonyereza nga tanna trying to frustrate me more than what I've been already going through. Yandisoose n'akola kunoonyereza. Ekisookera ddala, I filed my case in May 2023, this very case. Then we tried to follow up and the person left the country. Yeah, that's what I can tell you. Then they came back, maybe yalabye nga I'm famous kati ndi mukikuba, nagamba maybe kakoleki kate career yange, but okuddamu ekyoyo ayagala okuntwala mu mateeka, it is okay, kikkirizibwa. Buli omu akkirizibwa okulowooza nga bw'ayagala, kubanga kumwe mwenera tewali abadde abamanyi mazima engeri gye tubadde tetunnavaayo kukyogerako. Yeah, naye nze I'm ready to comply with
with the law and police and everyone who is interested in this case to bring out the truth. But the little I can tell you is that I did not release the video. Mkulu Okay, Ron Junior's video Terefina. yaffe Certain artist called Fik Fameka came out n'ayogera byayogera n'agamba tuli mu bisawo ebyo era there is saturating Lindako malize ekibuuzo Lindako John Black era there is a saturating conversation that is trending that is trending on social media saying that meeting an artist for private affairs will charge 5M. How true is that? I've also seen some certain screenshot going around. All I can tell you is that, first of all, okubanga ndi mupya mweno industry nga I'm doing well nga sinaweza mwaka. Fame, success in every business comes with many enemies and many challenges. So these are some of the challenges. Not everyone is happy for me. Not everyone is supporting me. They want to see me go down. First of all, those screenshots that have been going around about money I charge for whatever is not true. It was made up, totally made up. That is one. Number two, nga bw'ogambye si buli muntu supportinga everyone ne buli business bw'oba oli mukola bulungi si buli muntu akusanyukirako abantu baba bagakujja baba bakulwanyisa so be bamu abo banwanyisa naye kyokuddamu ku ky'omuyimbi John Black management yamutuukirira ne bamubuuza n'agamba si ekiteekayo kubanga tulina wamu ne kolabo era tulina wamu enkolagana ennungi wabula oyo muntu yakipostinga just muntu akwata Twitter naziteekawo blue tick like na creating ebintu kyako oyo ye content we ye amukolera naye for as far as I know we are friends yavaayo naye nyonyako n'agamba si yeye. ekibuuzo ekirala kusigaza ebibuuzo bitono ninayo kimuuzo omubadde obuuzizza leka mukama waffe musaayi Zebanta Ibrakis, many people on social media bagamba nti according nga bwali mu hotel otutunulira bodeyo nga bwe yali oyo tosaana kuba mwako ka hotel according wandibadde mu apartments ziri ezambalayo n'obusababu ng'oli mu buli obwaggwako bodeyo zamaanyi What's your say about that? No comment about that because tekikola makulu buli omu asobola okukolera ekikolwa ekyo wayagalira ekikolwa ekyokweyagala n'omuntu we asobola okikolera wonna wayagala ne mu bw'oba oyeza ne mu kibira osobola okikolerayo so nenampira yakolera mu toyi okitegeera bw'oyagalidde wokikolera so no further comment about that wabula njagala okutegeeza eggwanga lyonna nti nno I've been endorsed. This is my first endorsement, yes. Which I'm happy with the general drink. Yes. This drink, can I have it? Yeah, this drink. Nga chakunywa chirungi. I've tested it. It's very nice for both ladies and males. Nga ndi musanyufu okukolagana nabo n'okubanga they are supporting Ugandan music industry. I mean, bandigenze mu bannakatemba oba ki basazeewo music industry ne basaba kukola nange. I'm happy to work with them. Going on, I think we should concentrate on this big moment for me and for the general drink. Thank you. Yes, kimbadde nsaba ebibuuzo bisatu ate bigenda beera mainly ku kya endorsement kino. Bintu bibuuzizza nnyo bannange. Clarified on each and everything. Badde mbasaba bambi emikono na movement ya mukyalo ono tumubuuze ku kya endorsement ye gyafuna. Kimbadde mbasaba biri bino byonna mugenda bamuddamu byennyini
yaza okubuuza badde mbasaba busabi tulina okuwona lunaku lwa mukyala kimubuuze ku kyokunywa ssebo amanya abantu media batugambye ekyokunywa ekyo kirinyisa sex libido osuubira onaasobola okwefuga ku kyo naddala nga bwetugambye nti omaze n'okukirozaako. Suvia, if I heard correctly, he said men's libido. Is it for men or women or both? Both. It's for both. Yeah, but mainly men. Alright. Okay, but this chick manzinada maisha abasajja. No, mbade manyi ekwe yensonga kikola ku basajja bokka naye engeri kikola ku bombi. You can drink it responsibly knowing its benefits. Nzambi abeere wala. ate kirina emigaso mingi nnyo temukusentalinga nokukyali bido kyokka bannange naye emigaso emirala gigino miyitirivu fogo bagibagambye so mukama wange constipation so mukama wange musoga eclipse ekisookera ddala abapita musoga eclipse njagala okwebaza obukungu bw'omukyalo oyo kubanga atutudde mu maaso nkola ne Magic One TV at the same time nkola ne Gagamel online TV. Ekibuuzo kyange ekisooka alina bibiri byokka. Ekisooka oyise mu mbeera eno naye osobodde okustandinga out era confidently nojja notufacing ate ng'otumanyi tetuli bangu. Omwana ali eyo omuwala oyinza muwa bakaki era olowooza basobola batya okwekontrolinga okulemwa okutuuka ku mbeera gy'otuuseemu. Ekyokubiri waliwo ekitambuzibwa nti omuyimbi Bagonza Epasi ye yali emabega w'ekamera nga yakwata ka video clarifying ku ekyo. naye badde ayogedde n'agamba nti omuntu eyakata amumanyi n'ekifaananyi akimanyi kyabagonza akimanyi ne bagonza gyali amumanyi so kiriwa Si eyo omuyimbi yakikoze n'omuntu yakikola si muyimbi bannange singa abadde muyimbi nandibawaddeyo hint ya naye gwe tunoonya si muyimbi. Yes. Okuddamu ekibuuzo how can young girls avoid this happening? First of all, insha birthday yange n'ekirala tuli mu nanti tutandika nti ekikolako. That's why I'm talking about it. Yes, ngenda tandikawo nze nganze ne management yange n'obuyambi ku balala ababadde abansupportinga. NGO ekwatagana ku bintu bwebiti protecting a girl child from blackmail and being harassed. Yeah. Nga nyambisiddwako abantu abalala nammwe kino kirango if you can help or you have something to add on to this, any kind of support, please come on board. You're welcome. Kubanga bannaye asoose tugenze tubulaba bungi guno mwaka n'emyaka egiwedde ate nga abantu bwe bati they're not about to stop. I think it's just getting worse. So twetagawo ebitongole abantu to create awareness to avoid such things from happening again. Nayenga, the piece of advice I can give to like a girl child like me is to not trust anyone and avoid to not trust anyone with such content or however much you're in love with anyone. Please avoid this. You can do it physically, but I don't even know. But also for people to create we just need awareness in our country Uganda. Kubanga ebweru eyo amateeka makakali nnyo like normal tutasobola kumala gakikola. Yeah, amateeka makakali nnyo abantu basomye bali there bamanyi okubasaamu ekitiibwa bawa rights z'abannaabwe ekitiibwa. Yeah, so awareness just yaku like wrong, you're body shaming me, you're body shaming a woman, which like abasajja abaami abasajja abalenzi nabo beetaaga okusomesebwa like awareness to not body shame, to not blackmail, like to support us women.
Yes. kale bannange Hold on, hold on. Kimu. biweddeyo tukole bwe tuti bannange tukole bwe tuti papers ready yes omukyala bambi atanyiza ku buli kimu embeera zeezo just nti tulina okubeera nti ebisigadde tujja kubeera tubyogerako naye nga weebale nnyo munnange omukuma mubulaze abasajja bano si bangu naye ebibuuzo bizemu bulungi nnyo era ensi etegedde amazima katusabe ab'ebyobuyinza babeere nga bakwata omuntu so ladies and gentlemen omukolo oguddako gwa kusayininga gwa kuteeka pen ku lupapula kino ekintu kiggwere ddala officially nga muyimbi waffe Gloria Bugi afuuka brand ambassador wa The General Bitters alcoholic drink. Yes. Abajulizi mbaddewo ekawa Wagamba sente omujulizi ng'obudde mu kifaananyi zagenze ku sentinary zagenze wano ntambiyingira zagenze ku sentinary Gloria gibeere emabega kyeke omujulizi mbaddewo bannaaye obukadde bwa Uganda 30 is it for a year or obukadde 3 omwaka 30 million omwaka omuyimbi ali eyo ofuna mmeka omwaka gemaanyi ga Gloria Bugi abagambye emyezi mu 9 mu game kati nawe imagine kyagenda okubeera mu myaka 5 nga deals resistance okugira mu myezi 9 kikitegeeza omuyimbi omulungi